abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba mwebale Alex Mukulu ne programu yaffe abalungi be basinga obungi abo ababi. Ne mu makaago gwekebera mu makaago gennyini oli taata oli maama mulina abaana mu makaaga ababi be basingamu obungi oba abalungi buli omu akebera amakaage nti nina abakozi nina abaana abooluganda taata maama biki waliwo bajjajja gwe mbuulira mu nnyumba y'ewammwe ey'ewuwo ababi be basingamu obungi. Ansa eri nti nedda ojja kukiraba nti mu makaago mwennyini omwana omubi oba omulalu ayinza kubeeramu omu oba babiri naye bonna tebayinza kuba babi tebayinza kuba balalu. Okitaba ewaffe mu famire yaffe nze nali nsinga obulalu nga ndi kwegamba sikkirizaganya na bintu byonna ebikola ki ebingambibwa naye ate nali omu nga abalala bali oke. Eddalo lyange teryali bbi nnyo naye nina ebintu bye saagala kukola nga nnyinza okuga nti ekyo sijja kikola nengenda ne neekweka eyo. So kibalire ku makaago wadde ne mu ssomero oli headmaster wa ssomero nga mukwano gwange Moland Paul omwami oyo mwagala nnyo Moland Paul kubanga kati ng'oyo bw'omubuuza mu ssomero abaana abalungi bateekwa okuba nga be baali basinga ababi obungi. Ne mu ssomero musangamu abaana ababi oba abalalu abakola eddalu naye baba batono abasinga obungi baba tebabikola buli kitongole. So amakaago go bw'ogabalamu ojja kulaba nti kyetwogera wano kituufu nti bannanga abantu abalungi be basinga ababi obungi. Ababi betwogera waliwo luli nabadde mbawa abalungi mu puroguramu eyayise naye kakati ate ku eno njagala okuleetera be bayita ababi naye nga nabo bakulembeze. Naye abakulembeze bano be bayita ababi balinamu ekintu kimu kyokka ekibagatta bonna. Kansooke njogereko. Waliwo Mengistu oyo omu ne wabaawo Saddam mbu babiri. Kim Il-sung ndowooza yali wa Korea. Leopard Stalin Joseph Stalin naye bamubala mubi. Mao Zedong owa China ne Adolf Hitler bonna bababala nti tebaali bantu balungi nnyo. Balina ekintu balina bagambye bano abalungi balina ekintu kimu in common bafa kuki ku bantu bano bonna benjogedde wano be bagamba nti si batuufu baali babi bonna baamagye. Unfortunately oba fortunately bonna baamagye. Abantu abasinze okukalabula ensi eno Africa, Europe, America, ensi yonna baamagye. Mundu kabuntu zero. Mbaddamu Mengistu, Idi Amin, Saddam, Kim Il-sung, Leopard, Joseph Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, bonna bamagye
abalungi bonna benjogedde wano ba Mother Teresa baani bali ku kabuntu muntu hypocrisy nze ekyo kigambo kyange temukyogera kyange hypocrisy kyange abaagala okukyogera mwe mumanyi naye sikunenya ne bw'okyogera ne bw'otakyogera kubanga nze njiya ebigambo ebipya nga Shakespeare bwe yayiya ekigambo assassination tekyaliwo. Shakespeare yayiyanga ebigambo ebipya, naffe tulina okuyiya ebigambo ebipya, in fact tubiyiya. So hypocrisy, bano bonna ababi bamagye, mundu, buyinza, sina kitiibwa, si kkubo nga bwe tugamba. Kaakati kiki ekireetera ow'amagye oba omusirikale okubulwa kabuntu? Kijja kitya? Emirundi egimu abantu abasinga okuyingira obusirikale baba batiitiizi nnyo. Teri muntu atya nga omuntu akutte emmundu. Omuntu akutte emmundu atya nnyo okusinga atagikutte. Ekyo simanyi lwaki bwe kiri, naye olw'okubanga kyakutta amanyi kitta, aba alowooza nti naawe osobola omutta. N'olwekyo n'aba mu bweraliikirivu buli kaseera. Abantu abatiitiizi baba n'abasirikale awaka, baba n'embwa, baba ne sseŋŋenge ow'amasannyalaze. Batya ki? Oli bw'aba anajja okubba, muleke akubbe. Oli bw'aba anajja kutta, ajja kutta, muleke akutte. Musango gwo nedda. Akati bano bonna benkugambye basirikale, naye waliwo ekintu ekigwira abasirikale ne kibambala nga Katemba bw'atemba abazannyi b'emizannyo, ekintu ne kimwambala ne kimukozesa ebintu byatakola ki, byatategeera. Abaddewo okuzannya omuzannyo n'afuuka ddiikuula kaakati ng'ayolesa bwolesa busiru mu kifo ky'amagezi. N'omusirikale waliwo ekimwambala n'ava mu busirikale nadda mu busiru. Kale waliwo omusirikale naye ne wabaawo n'omusiru. Kale ng'omuntu ayambadde ekintu eky'obusiru nga omuzannyi w'emizannyo, drama, theatre, Katemba bw'anaamutemba n'atandika okuzannya ebyekisiru n'afuuka ddiikuula. Ne politician ayina ekiyinza omutemba ne kimufuula omusiru, so si musiru, oba omubbi oba omulimba. Politician waliwo ekimutemba naye n'alimba abantu nti ngenda kukola kino nakiri nga tajja kiko. N'alimba abantu nti ngenda okukola oluguudo luno naluli n'atalukola. Waliwo ekimutemba. N'abasirikale bano ba Hitler, ba Adolf, ba Mao
Setongo, ba Saddam, ba Idi Amin, ba Mengistu. Waliwo ebyabatemba ne bava mu busirikale ne badda mu busirikale ne bafuuka abasiru. Oluusi n'abasirikale bafe abamu ekintu kibakwata ne kimunyweza ne kimwambala ng'omuzimu, n'ayambala omuzimu ogw'okkuba abantu, n'ayambala omuzimu ogw'okusamba. Olidde ate bwe gumulinnya guba gumulinnye nno. So twegendereze nnyo ababi baabano mbabawadde be bagamba mbu babi naye nabo baali bafuzi oba bakulembeze. Olwaleero mbawadde abalungi n'ababi, naye nze kyengezaako bagamba olugendo luno lutukutte tukulembeze nnyo Kabuntu, tukulembeze nnyo bwa Sseruganda okussa ekimu n'omwoyo ogutafa ogwa Buganda, ate era n'omwoyo ogutafa ogwa Katonda Kitaffe mu ggulu. Owulidde? N'omwoyo ogutafa ogwo ogw'okwagalana, okutegeeragana, okumanyagana, okwagalizaganya, byonna tubigatte mu lugendo. Tusibe entanda egi gye tuba tutwala, tuge nti entanda yiino ye yaffe. Ekyo bwe kiggwa tuolekere ekiddako. Awo buli omu ayinza okuddayo entanda gye twasibye erimu okwagalana, obugumiikiriza, okussa ekimu, obutali busirukale, byonna. Kati bwe tumala buli omu asobola okuddayo naga nti entanda twagituusa nti ye kirungi. Kakati buli omu addeyo kuki? Ku mudaala gwe. Naye ng'olutalo tumaze oddukola ki? Okuluyitako. Luno olutalo si lwa wano wokka. Olutalo si lwa Uganda yokka, nedda. Luno olutalo lwa nsi yonna, Afirika yonna. Abo abaana abazze ba Traore, ba Malema mu South Africa, ekintu kye baagala kirala. Naye tulinaffe okubagamba nti wano we twakomye we muba mutandikira. So tuveemu endowooza erowooza nti omuntu ajja kujja akulembera abantu nga tabaagala, nga si babe, nga si ba Luganda, nga tebassa kimu, temussa kimu mwenna, ate nga temuliimu na mwoyo guli ogutafa. So abo be mbawadde abalungi, nabawadde abalungi: Martin Luther, Nelson Mandela, Winston Churchill, Walt Disney, Colin Powell, Abraham Lincoln, Mother Teresa, Bill Gates, Oprah. Then nembalekera Mary Kay Ash. Abalungi, ababi: Mengistu musirikale, Idi Amin musirikale, Mbu, Saddam musirikale, Kim Il-sung musirikale, Leopold yali musirikale, yes. Yeah, Joseph Stalin yali musirikale, Mao Zedong yali musirikale, Adolf Hitler yali musirikale. Kakati ani atugamba nti emmundu
eyayiyizibwa mu China mu 1834 emmungu Omuchina yagiyiiya mukyali awo naye muve ku Bachina. Abachina si bantu balamu bagambye Amerika nti bo baaliwo emyaka 50 nga Amerika teriiwo ate bakyaliwo. Bajja kubeera emyaka emirala 50 naye Abachina be bayiiya emmungu eya pawude abalala ne bagirongoosa okutuuka simanyi ku musajja kyoli eyayiiya AK-47 naye ng'ani yatugamba nti emmungu yali ereese emirembe taliyo. N'Abachina abagiyiiya kennyini bagivaako si gye bakozesa mutwe kati technology busuubuzi trade owulidde kuyiga nnimi z'abantu kufumba mmere yaabwe gitunda buli wamu buli wamu emundu si gye baliko. Faani yatugamba nti tujja kufiira ku mmungu tewali. N'olw'ensonga eyo bwe tuba nga twolekera okula so okukulaakulana kwokka nga twolekera okula to grow kubanga to grow okukula principle ya Katonda kigendererwa kya Katonda nti ensigo esimbibwa mu ttaka neefa neegimuka neekula neevaamu ekibala. Naffe tukula bakuzaala oli muto n'okula. Bwe tuba nga twagala eggwanga lino okula so okukulaakulana kyokka nakyo kiyinza okuba nga kyetaagisa. Naye bwe tunaaba tunaakula bannange tunoonye bantu twagale bantu twagalane. Oba oli mukiga oba oli mukyuli oba oli muteeso ekintu ffenna kye tulina mu common musaayi mumyufu. Ffenna omusaayi gwaffe mumyufu. Ekyo kyokka kye tuba twesibako kubanga luno olutalo si lukyali nti baatufuga ng'abantu abalina colonial mindset baagala otulowoozesa. Nedda. Abaana abazungu olwaleero abato tebamanyi na colonialism kiki. Bajjajja baabwe bye baabikola. Olero osanga omwana omuzungu omuto myaka 16 omubuli ebya colonialism takitegeera. Naye gw'omala obudde colonial mindset baatufuga colonialism ate nga mindset ye yeri colonial. Ey'abazungu abato olwaleero mindset zaabwe tezikyali colonial nga bwe tulowooza. Nedda. Nze njogedde n'abaana abato abazungu myaka 16, 15, 14, 17 tabimanyi. Ate ffe tunenya abazungu tuli kuliza. Naffe abaana abafa abazzukulu balina bye batamanyi ebyo byetuwoza mu 6 twali bwe tuti mu 7 ate waliwo bye batamanyi ate tebeetaaga kubimanya babijja kuboonoona boonoonyi. Therefore tukkirize tunoonye omuntu w'abantu abantu b'abantu mu nsi yonna abantu nga bantu b'abantu. Kati ekiri mu Gaza Palestine ebikolwa ebimu ebiri Abayisirayiri bye bakola si bya buntu si bya buntu. Newankubadde mulina kye mwagala naye mukozese kaki ka buntu. Olwaleero Isirayiri okuba Gaza mu ngeri gy'egikubamu engeri gy'ekikola
kikolwa si kya buntu, si ka buntu. Aye ne weebuuza ddala abantu tebasobola kukozesa ka buntu ne batereza ensonga eyo. Ffe wano naffe tukozese ka buntu tutereze ensonga zaffe. Tukozese ka buntu eri buli bannaffe abalala be twegatta nabo oba be baatugatta nabo, babe Bakyuli, babe Balangu, babe Bateeso. Ka buntu aliwa kubanga n'Omukyoli alina ka buntu. Nze nkoze n'Abakyuli abamu. Nosanga Omukyoli nga musajja mulungi nnyo ddala. Naye wano ffe ekifaananyi kye tulina ate abamu nti Omukyoli kiki nti awo yomubi nti kiki Northern mudugudugu. Ka buntu olwo agenze. Olwo oleese emmundu ey'omumwa ate omuvumye nti mudugudugu. Eyo mundu omukubi. Therefore, tulonde ka buntu. Ate tuleme okulonda obujagujagu n'obukujjukujju. Abajagujagu n'abakujjukujju be bali mu paaliyamenti yaffe olwaleero. Be bali mu bufuzi, mu bukulembeze. Bajagujagu, bakujjukujju. Si bagezi, kubanga mu magezi, mu kutya Katonda, amagezi mwe gasookera. Omukujjukujju tatya Katonda. Omujagujagu tatya Katonda. Byakola byonna biba bya kikujjukujju. Bya kijagujagu. Era kyova olaba kambabuulireyo ekisese. Nze mpagira nnyo kati bino ebiriwo, ebibiina bino ebiriwo. Waliwo ekibiina kimu kirimu omukujjukujju, ekirala kirimu omujagujagu. Naye abo bwe bakwataganako beewangule. Owulidde? Naye nga omukujjukujju nze nkugamba tatya Katonda, n'omujagujagu tatya Katonda, naye omugezi atya Katonda. Naye ebibiina byaffe wano byonna DP, NUP, NRM, UPC byabakujjukujju, byabajagujagu. Si by'abantu abatya Katonda. Ate bw'oba otya Katonda, ovuma otya omuntu, osamba otya omuntu, osibira ki omuntu atalina musango ng'otya Katonda, okuba otya omuntu atalina kyalina naye gwe n'omukuba olw'okuba olina omuggo n'obuyinza. Twagala tube bakujjukujju. Tetulonda bakujjukujju, tetulonda bajagujagu. Tulonda abantu abatya Katonda. Ekitegeeza bajja kuba n'amagezi gali ag'obuntu basobole otufuga oba otukulembera mu ngeri ennungi tusobole okula. Mukama waffe yeebazibwe.